Bano bebamu ku balwadde abalinze okufuna obujjanjabi mu ddwaliro lya Kisenyi Health Center for Mu Kampala nga ly'eddwaliro lyokka eryateereddwawo gavumenti okujjanjaba ekirwadde ky'omusujja gw'omubyenda ekyakabalukawo kumpi ssabbiiti emu emabega. Eddwaliro lino wetwogerera nga libooza abalwadde b'omusujja gw'omubyenda ng'omuntu takyalina kumpi waayisa kigere. Abalwadde beesomba okuva ebule n'ebweya okujja okufuna obujjanjabi nga mu bbanga ly'ennaku mbale bubazi bukya kirwadde kino kibalukawo abantu abasoba mu 300 bebakakaatibwa. We are realizing that we are seeing about 110 patients every day. As I talk now, the cumulative figure is about 500 with no death yet. Ministry y'ebyobulamu ekakasizza nti obulwadde buno buvudde ku bujama olw'abannakibuga okwettanira amazzi amakyafu n'ebyokunywa era nga abalwadde bangi obwedda beebalama kamera zaffe. Omukungu mu Ministry y'ebyobulamu Dr. Monica Musenero akalaatidde bannakibuga okuba abayonjo okwewala ekirwadde kino okwongera okusaasaanira eggwanga. Most of the water, apart from the packaged water, the mineral water, the rest of the water being consumed, the juices, they are all heavily contaminated with the feces. Gavumenti ekola bwezizingirire okulaba ng'ekirwadde kino kirinyibwa ku nfeete. We have also provided technical support, actually the individuals who are there out helping KCCA on a daily basis to make sure that everything. Obulwadde buno busaasaana mangu nnyo singa onywa amazzi amakyafu agalimu kazambi oba okukwata ku mulwadde n'otanaaba mu ngalo so ng'ate era busobola n'okwewalibwa singa ofumba amazzi g'okunywa okunaaba engalo ne sabbuuni emirundi 5 olunaku nga kw'otadde na buli luvannyuma lwa kuva mu kaabuyonjo. It's not a situation which we cannot manage. Yes, we don't want the disease to be there, but typhoid is an easily managed disease. Ekiraliikiriza abakugu kwe kubanga ekirwadde kino kirina obubonero obwefaananyiriza obw'omusujja gw'ensiri omuli okusesema, okulumizibwa omutwe ne mu lubuto. Nga kino kikoze kinene ekirwadde kino okusaasaana olw'abalwadde abasooka okwesisigiriza nga tebaagala kugenda mu ddwaliro nga balowooza oba olyawo omusujja gwa nsiri. Ekirwadde kino kyasemba okulumba eggwanga mu mwaka gwa 2010 mu disitulikiti y'e Kasese nga kyatwalira gavumenti ebbanga lya myaka 2 miramba okukifutiza.